Ayabasa mukyalo we kubayita Evelyne nakabira yatufuddeko amakya g'olunaku olwaleero. Evelyne Lagu we basinga okuba ate nga bamumanye era ng'omukyalo ono Evelyne Lagu alwanidde ebbanga libadde ddene okuva ndowooza mu gwa 2019 bajjukira obulungi emboozi zino zonna nga zitambula ku mitimbagano yonna. Omukyalo ono ng'azze okuba ate azzeeko mu mawulire ag'enjawulo kuba ate ng'asaba bannayuganda okumuyambako era bamukwasirizaako. Evelyne Lagu afiiridde asobodde okuba ate ng'afiiridde mu ssanyu, agamba nti abadde alina ebbanja nga yeebuuza bw'anaaba afudde mutabani we anaamulekawa ng'ali mu muzigo ng'ali mu mbeera etagambika. N'agamba nti okuva abazira kise basobola okuba tebamuwa ennyumba, bamuzimbira ennyumba sayidi ze bujuuko. Awo nno essanyu afudde ye mugumu ng'agamba omwana wange bwamulese era awo banaamuyamba banaatandikirawo. Evelyne Lagu wafiiridde, mikwano gye omuli abayimbi bannakatemba ab'enjawulo basobodde okuba ate bamubeereddewo. N'omukulu gwe bayita Misa Ssemakula yabadde asembye okuba ate ng'amuyirawo omubiri mu nteekateeka y'ekivvulu ekibadde kirina okubaayo nga 28 omwezi ogw'Ekkumi ku Papaz Spot. Kitegeddeko nti ekivvulu ekyo kigenda kuba ate nga kitambula basobole okuba tebateekawo obuyambi obw'okuyamba mutabani we. Evelyne Lagu ono okuzaalibwa kwe yazaalibwa nga 1 omwezi ogw'omukaaga mu 1982 sayidi z'e Kalungu egyo esobola okuba ate ng'azaalibwa, wabula kyannaku nnyo we yazaalibwa bazadde be teyabalabako. Awo nno omukyala eyali obasenga we yasobola okuba ate nga bamutwala sayidi z'Emityana eyo gyesobola okuba ate ng'atandika okukakkalabya obulamu bwe mu mbeera etali nnyangu wadde n'akamu. Evelyne Lagu amasomero gesomerako yasomerako agakaani weyatandikira, n'asomerako Mityana SS, n'asomerako Pride SS Mityana Oliver n'agimaliriza. A-level yagera ku ssomero bayita St Peters Busuubiza awo mu 1999 A-level n'agimaliriza. Embeera n'esobola okuba ate ng'etambula nga yeegomba nnyo okuyimba. Awo nno yatandikira okuba ate ng'ayimba, yajjanga backup artist era abakyala bangi nnyo basobola okuba ate nga backinga way back, abakulu nga baragadi abajjukira ebiseera ebyo abaragadi esobola okuba ate nga babackingako. Omukyala gwe bayita Kalo Nakimera yabeegombanga nnyo era endongo yagikubako nabo ebiseera ebyo byasobola okuba ate nga bitambulira ddala. Omukyala oyo gwe bayita Evelyne Lagu ye baasinga okuba ate nga baagala, bangi beebuuza erinnya eryo Evelyne Lagu. Omukulu bamuyita Tone Lagu era omukulu oyo abakyala newaabwe n'okwanjula ne kubaawo, wabula mu 2016 baafuna obutakkaanya. Omukulu Tone Lagu omusajja ono yali musajja mu Sudan yagamba nti omukyalo ono Evelyne Lagu yalaba nga waliwo abasajja abaali bamulemesezza obufumbo era ne mawulire gavaamu nga bagamba nti waliwo omukozi obudde 2016 kigamba nti yakola kyamaanyi nnyo okuba ate ng'atabula obufumbo bwa Evelyne Lagu n'omukulu gwe bayita Tone Lagu. Ebiseera ebyo 2016 embeera teyali nnyangu wadde n'akamu. Evelyne Lagu n'ava mu bufumbo bw'omukulu gwe bayita Tone Lagu era mu busungu obw'amaanyi. Evelyne Lagu waafiiridde abadde akyusiza n'erinnya nga yeyita Evelyne Love olw'ensonga nti erinnya lya Lagu abadde alirabanga erinnya ery'ekisiraani mu mbeera yiye nga bw'abadde atera okuba ate ng'anyumya ng'agamba erinnya Lagu talyagalako wadde n'akamu. 28 omwezi ogw'Okitoba 2023 yadde ategeseeyo ekivvulu kye naye nga waafiiridde omukyalo ono abadde agezezzaako okutegeka ebivvulu. Omwaka gwa 2022 yalina ekivvulu kyali ategese kye bayita An Evening with Evelyne Lagu kyali ku Muganzirwazza. Embeera teyatambula bulungi nnyo olw'ensonga abamuganzirwazza management basobola okuba ate ng'ekivvulu bakisazaamu ne baali bakolera Bazubairi family basobola okuba ate ng'embeera bagamba tebalinawo bwannannyini ku nteekateeka eyo obupangisa. Embeera teyali nnyangu, ekivvulu kino bakisazaamu n'agezaako okuba ate ng'ayiiyayiiya wayiriza okugenda ku Papaz ate embeera weesobodde kuba ate nga tetambudde bulungi. Olunaku olwandabyeko ku bayimbi ab'enjawulo abasobodde okuba ate bawaddeyo obubaka bwabwe. Omukyala bamita Rema Namakula abadde alina okuta vidiyo ye bagiyita Tonight abadde agita olunaku olwaleero, wabula agambye ku lw'ekitiibwa kya Evelyne Lagu agambye tagenda gita olw'olunaku olwaleero mu nteekateeka eyo. Evelyne Lagu azze ng'asoomoozebwa bingi nnyo era nga ebintu bingi nnyo obulamu bwe okuba ate nga yalwala ebyobugagga bye bingi nnyo yali yabitunda osobola okuba ate nga yeetaasa. Bannayuganda bangi bamubeereddewo abajjukira Kawash yaliwo mu nteekateeka eyo okuba ate nga bamutaasa basobola okuba tebagikola agendeko n'ettaka eyo, wabula ettaka ebyava ettaka eyo abamu bagamba nti akasente yakalya biki byonna ebyaliwo nawe yatuuka ettaka abasawo basobola okuba tebamutegeeza nti omubiri gwe munafu wabula agenda kubeera ku dialysis omusaayi ogwo nga bagukenunula bya science nnyo naye nga waliwo engeri gy'abadde ayambibwamu naye nga buli wiiki abadde asasula $300 treatment eyo. Abasawo bamutegeeza ettake
tebajja mukyusa nsigo olw'ensonga omubiri gwe gwali munafu paka obulamu bwe bwonna ajja kubeera ku ddagala eryo mu nteekateeka eyo. Mukama tasobodde kuba ate nga amusobozesa okuba ate nga atuuka ku kivulu kye. Ku mboozi nga bweri ntegeddeko nti enteekateeka zigenda kubeera saidi z'ekalungu eyo. Kati omukulu ono gwe bayita Bosa Sserunkuuma, omu ku banywanyi be abadde bamaneja be abadde mu muzannyo mu kibiina kye bayita Zubairi Family, asobodde okuba ate nga atubulya ku mbeera nga bwesobodde okuba ate nga bweri nga bwe bitambudde. Kituufu amubikidde ebbanga ddene naye ng'era buli babika babuuza nze kituufu afudde omukozi amuntu mulamu. Ebiseera ebisinga badde nga bamubika tuli ffenna naye nga papa laba bano bali mu kuwombika olinakulesinga we Evelyn yafudde nomugamba waayo obadde kiwuuno oyogera naye so bibaddengawo naye ku luno afiiridde ddala afiiridde. Saa zibadde 12:00 nga nze okuse neetegeka kugenda kuba balina okkooti olwaleero nga neetegeka kuvaayo. Omwana wakulese ngamba ati papa mami alabika atufuddeko. Waliwo omulenzi omuyita Isaac babeera ne Kasavu bamuvuga mami alabika atufuddeko. Kibadde ki sijjukira tibona linfunyeeko obulumi obwenkanaakana bwenfunye olwaleero. Bulijjo mbiraba ndowooza nga sifaayo essuubi liba lyanzigwamu dda nti oba omuntu anaafa oba ki. Evelyn tuba twamuva nga tumanyi nti ajja kutereera kubanga waliwo ne pate gye twaliko agaddabi mumpendye nga nti munendidde sinogenda ku dialysis ndiseewulira bubi sina buzibu bwonna so bulijjo bulwende batanzikiriza mbeera bwenti ne bwenti naye leero ndi bulungi ngenda ntereera ne tuddamu amaanyi so tubadde bagumu mu ekyo naye mawulire gantuuseeko ne bagamba bali Nyanama awo nenvuga ne ngenda Nyanama ne tujjayo bode ne motoka ya funeral ne tugitwala mu mochale Namirembe era kati weeri tumujjanjabidde ebbanga ddeneko. Ye mukulu oyo gwe bayita Bosa Sserunkuuma owa Zubairi Family. Omukulu ono ategeezezza nti Evelyne Lagu wafiiridde olunaku olwo badde balina kooti ku nsonga ku kivulu kiri kyekutegeeza nti omwaka oguwedde baali balina ekivulu ku Muganzirwazza wabula abamu ku bakulembeze b'ekizimbe ekyo baabalemesa ekivulu ekyo. Kati babadde bakyali mu kooti nga bakyawoza nga leero babadde balinawo kooti yaabwe era ensonga zino azitugambye ali ku kooti. Naye wafiiridde nga abantu bamujjanjabye ekisooka mbadde nina okujja mu kooti kubanga basazaamu ekivulu kya Evelyn bamubijjukira ku Muganzirwazza. Bwe bakisazaamu twaloopa mu kooti era yensonga lwaki balina okuba ne kooti olwaleero. Nengamba mwe mugende ewaka Bakasavu ne taata we n'abalala mugende ewaka nzika ngende mu kooti era n'omulamuzi nkimugambe kubanga abantu tuvuga betwaloopa balina batukise batuka ne bagamba balimba Evelyn sina mulwadde beekoza waliwo ebigambo ebyetaanyuma awo. Kati nga njagalira omulamuzi nkimugambe kuba Evelyn ne bwana badde nga ajjawo yajja emirundi gibadde ng'esatu kuba twaloopa last year ne buli mwezi tutuula buli mwezi tujja mu kooti. Kati nga nina okujja mu kooti era nkimugambe munenga ku bajulizi afudde Evelyn yasuze mu ddwaliro kubanga buli Sunday alina okugenda kukola dialysis buli Sunday ekiruddu. Kali yagenze nakola dialysis n'ava ku kyuma naye nga si bulungi nnyo nyondo zebalabye ng'embeera ewaseninze naye ne babakkiriza okumutwala naye nga kiraba nti omanyi abalwadde bw'ensigo ozikira buzikezi obulwadde bw'ensigo buzibu ne bubadde oyogera kubanga jjo twayogedde ne mugamba waliwo buvidiyo bwendi mukola. Ye mukulu oyo ng'ategeeza ku mbeera ya Evelyne Lagu mu weekend era baddeko ku Papaz Spot mu kivulu kya Budumulas n'asuubiza bannayuganda nti omwezi ogujja 28 agenda kubeera naye Butoola. Naye omukulu Bosa Sserunkuuma yeebazizza mutabani wa Evelyne Lagu gwe bayita Fred Kasavu. Kasavu yeewaayo mu bintu bingi ng'ogyeko ekibanga yekka era asobola okubeera ku maama we obudde bwonna kuba Evelyn alwalidde ebbanga ddene kubanga kuzuula nti alina obulwadde bw'ensigo kyaliwo mu 2020 ka 2020 up to now ani yandibadde ng'abeera ku Evelyn asula naye asiiba naye buli kaseera kyandibadde kizibira ng'olina kuba nga muwala we oba maama we gw'atalina otikuba omuntu alinaanyeewo ennyo kati kyali kyangu nnyo Kasavu okuleka ebyokusoma asooka ayambe maama ekwate tekisinga maama. Sofa tukyalinda famire kyenaatugamba kitujja okukola kubanga ffe tulina byetukoma kubanga emirimu gye gyatugatta ne tuyambaganako mu by'okujjanjaba famire bwejjanjaba naffe bwe tuyambako. Kati omuntu watuuka ku stage eva kwatuuse eddakiika eno ddako emabega ne batubuulira tugenda kukola bwetuti olunaku bweruti ku ssaawa eziti kati kikyali kyaffe tulinda famire tubuulire. So mu mboozi ya Evelyne Lagu oba oliawo omukulu gwe bayita Bosa Sserunkuuma ategeezezza nti enteekateeka zonna zigenda kubeera saidi z'ekalungu bo bakyalinza abafamire n'enteekateeka wabula Evelyne Lagu waalwaliridde yamutegeezaako nti bw'ali baafudde asaba bamuteekeko ku Muganzirwazza kubanga ekifo ekyo yali akyagala nnyo kubanga ewaaliwo ofiisi zaabwe.
mukulu Bosa Serunkuma tugenda muziika Masaka okyamira Bukulula Kalungu tugenda muziika naye nga sofa tujja kubeerako wano ku ewakaawe kadakiika eno ffenna gye tugenda era oluvannyuma mu kooti nga maze otegeeza omulamuzi embeera eriwo then ngende kubanga waliwo yalwalira awo naye ng'asuubira nti ayinza okufa n'atafa nagamba bane papa nze temuntwala okunzika nga temundeeseko omuganzirwazza wagenda kagaffe nga Zubairi family ate kati bano bwe baggalawo so byakyankanamu okwo naye bwe tunatudde ne family tujja kulaba ekiddako enteekateeka yeeyo omukulu ono agamba nti amaze ne Evelyne Lagu emyaka 13 nga bazannya katemba n'okuyimba ate industry efiiriddwa nnyo one Evelyne yadde alina empisa artist ebiseera ebisinga obungi tuvaako tuguka ebitwala bira bingi fame etutwala naye Evelyne teyakyuka ambaddeko nga mubuulira mugamba Evelyne leero yambadde bubi olugoye sirwagala na papa sijja kuluddamu n'alugaba oba n'alwesonyiwa nomugamba Evelyne okuva n'olwaleero bw'obanga oyogera mu bantu kola bwoti baako ne wookoma nga olaba nga kyemugamba akitwala era nga akikola nga bwekimugambye so ati nasogenda kufiirwa nnyo kuba music abadde mulungi ate ne firimu zadazanya abadde azanya bulungi nnyo tulina project empya twatandise omuleeta mpolampola nga munafu era last week yazanya probably on and off era nga azogamba papa nasuzeewo bino bugayo yasuzeewo bye kali kankoyemu essaawa 2 ojje era after 2 hours ngolaba atuuse olwateredde kati nga twamanyiira kivuna tugambye nti afudde kitukubye wala bingi even mujjukirako ebintu bingi nnyo kwamaze n'emyaka 13 emyaka egyo mumukoze ebintu bingi tanyombesangako simuyombesango tanjemerangako mbaddewo abaddewo so bingi yensobola okumujjukirako bingi nnyo ye mukulu we gwe bayita Bosa Serunkuma wa Zubairi family omukyalo ono mwabadde azannyira ebina Uganda n'okuyimba mu nteekateeka eyo wabula Evelyne Lagu ku budde obwasembayo ng'ayingira ennyumba abawagizi be basobola okuba tebamuzimbira agamba ne waba ayingidde ennyumba eno ne waafa kwolwo olunaku kubanga ennyumba eno yali agifunye mu nteekateeka kuba bingi nnyo ebyali bitundiddwa okugezaako okuba ate nga yejjanjaba naye abazira kisa bamuzimbira ennyumba ebujuuko infact bantu bebagizimbye kuba nange mwenyini ngenda okupakaza bwenfuna mukutwanya nenyimba abantu banfuwa sente nange mbadde nga nyongerezaako nsobola okumaliza kubanga ali ngamba omwana wange ngenda mulekawa naye kati newe katonda kyonna kyabasazeewo at least omwana mbanyi nawe nkolaki nomulese nange mbeera muganye mbeera mugamba tutwaleko nebambi naye takyakola bantu bangi waliwo abali ebweru mu America abakyala abayimbi abo Baroni Bantoni basi yebaziza Katonda kwebyo byonna byatuuseeko abasoda okuba tebamuwadde ku buyambi obw'enjawulo oba oli awo ng'akyali mulamu bamalayika bangi nnyo andi mulwadde ampadde emikwano emikalungi Katonda bwengera kumakya kuwa testimonies akoze ebintu bingi kati bino yampadde n'ennyumba nampadde obulamu ankuumye nze gwendwalira mu dialysis unit abantu bafa olusi 5 omulundi gumu nabati nowulira nogamba nze Katonda namuwaki so ebyokumwebaziza bingi era nyinza kubeera nga buli ddakiika mwebaza ate namwe mwebaze Katonda buli ddakiika mwebawadde obulamu nga temulina any problem abantu bali balwadde tebali kubyuma nti balina ssente abantu bali bubi balwadde baffe bwetwalwala bazasera naye omanyi wewesiga kuli ku kintu omanyi benaabamiri betubifuna babakyala aya basi yeteekateeka eyo ye Evelyne Lagu ono nno mutabani we gwabadde abeera naye gwe bayita Fred Kasavu abadde alina omwana omu mu mawulire ge badde basinga okuba ate nga balaga ayogera ku bulwadde bwa maama we nakasera eyo gye baava yonna paka mu ttake embeera yabadde bweti batekinga procedures so procedures soka yali kumujja mu mazina kidomola nga bagezako treatment nga wetuli nakasero mama nabanyanga yali atuyambako so era twala abantu abanjawulo bajja ne boogera nga mama nabanya yatuyambako kati awo yabeerera awo natyannyo okuba yatunyumiza nti yali nga afudde kyeyali experiences yatukama experience nga oba yayingirako mu consciousness endala era ng'omuto tobifaako nnyo nga webako otulooto tubawo enakasero tugenda tumaze emyezi 2 tumaze emyezi 3 nga tebiggwa omusawo najja bamuta dokita batambuze ali nakasero awo najja natugamba nti agenda kwetaaga okubeera ku dialysis kubanga condition ye ereetuse nga kidney eri ku 5% operating 5%. So dialysis yatutiisa nnyo nze nali sigimanyi dialysis by then agamba sikinakola dialysis bichi neera bakugaidinga amanyi amalala agamu gaba ne ba professionals nakasobola n'aba professionals kyatuwa omukisa ne bamubuulirira ne bamugaidinga
ne bamugumya paka wayatuka na agreeing bamukolako operation yali about 11 hours bamutekamu ka fistula yali gonna kosa dialysis sana bali bamukolako operation na kyanyo kuba yalwayo bali bagambye I think 8 hours nendo zengeja ine misuwe mitono yabasumbwamu ko ituka about 11 hours niralikirira nnyo paka wayadda ne nguma tubira mpola nitukiza dialysis then omusawo muna suggesting the transplant dialysis wato jagala osogana okola transplant ne kuyambako ng'ensigo ya sigalo mirempeke obviously obogenda kukola ekintu ogenda mba professionals bo bakubulira like the good things about the process nebibye bikiri bas onondo mutabani wera yali atusera okumuwa ensigo wabula abasawo ne bamutegeeza nti maama wo omubiri gwanafuwa guyinza obutasobola nsigo mu mbeera eyo agamba nti embeera yamutuusaawo nga mwe wono nyansigo abantu bannayuganda bakisanyo bannayuganda baagaliza bannayuganda twegumya bannayuganda bakusinza ze ku experience gye mbafunyemu bannayuganda ngeri gye bambeereddewo bangi abaavayo ne bamu proposingira omuwa ensigo naye kudwaliro bagamba nti olina omuntu nga ali mu famire yo nga ebisio ebisanga bimakinga n'okwewala organ trafficking ebyo byonna biki so nze ne musuggesting ne mugamba nti nsobola omuwa ensigo yange nenkola a bit of research online omanyi wako documents obo Wikipedia nendaba omuntu like kidney donor surviving atya manyi ekibi bigenda okuntuukako nemanya nti era njabeerawo ku ddagala but naye ajabeera ku ddagala nenga ali more healthier than all of that so netukwate ekkubo so abantu basooka ne batuyambako netukola car wash yenteekateeka eyo omukulu ono mutabani wa Evelyne Lagu bagenda ettake enteekateeka nga ssente bakyazinoonya yasigalayo ku kye yategeeza wano okugeza okuba ate ng'ayambako maama we obujjanjabi n'embeera naye yamulema ettake n'akomawo ng'anyumya bw'ati ffe abadde atubeezaawo ffe maama waffe nga ye breadwinner ye mulwadde ye breadwinner ffe bwe tuli tumukuuma tumujjanjaba naye nga bisinga nti kulya kwambala byonna nga yabituusaako kubanze bisinga yadda bitutuusaako kabwe busente transport genda wasima bikinga zonna natuusaako so we have a tack here at the Uganda as a sadda so I didn't come back immediately kubanga taite tulina sente zimala ngamba kansigale nkoleko nga we assistingako mpolampo nenkolayo mwaka gumu nali mbeera ne mwami mta Hussein ya hosting naba omukyala mta Janati nenzile wa Hussein nensigala ettaki nenkola okumala omwaka gumu nentuka ekiseera nga binyinze nga sikyasobola nga ndaba maama wange simanyi mbeera gyalimu mbeera mukweraliikirira nengamba kanzire Kampala mbeere ne maama wange era natuuka e Kampala ng'ewaka ng'aliyo yekka nga taliko muntu nemugamba mbeerawo tabekaweka wano ewaka nga lizana ng'aliwo yekka yakya neraliikiriza nnyo nengamba nensigalira ddala netubeerawo mpolampola mukama nga atukuuma ye mukulu ye mutabani wa gwe bayita ye Fred Kasavu mutabani wa Tone Lagu omusajja oyo mu Sudaani bayawukana Evelyne Lagu naye ng'enteekateeka ebadde etambula bulungi nnyo omwana yamusomesa paka mu P7 Kampala Parents yavaawo n'amusomesa ne ku St Mary's Kitende mu nteekateeka eyo omukulu gwe bayita Tone Lagu enteekateeka bwebadde Evelyne Lagu ebinaddako byonna onaaba obiwulira naye nga gegamu kwago enteekateeka bwetambula ku bya Evelyne Lagu. Hi guys, bannange muli Mutaba Sweet. Today is my birthday. Leero mazaalibwa gange era nsazeewo ku mazaalibwa gange nonyezaawo awo ekyokukola ekyamakulu nengamba kangende ndabe ku muyimbi munnange Evelyne Lagu ffenna tukimanyi tali bulungi mulwadde so ngenze okucelebratinga naye birthday yange ey'omwaka guno